Gamba mutyabe kumide ku channel yaffe eyitibwa LF256 amanya ganze Faith Keya. Olwaleero njagadde mbalage cucumber ono oyinza omukozesaamu okulongoosa olususulo. Oyinza okuba nga face yo erimu oluyinjayinja, mulimu spots eza black. Cucumber ono agenda kuba kulongoosa bulungi. Beera ng'ofuna akambe omusalemu mu makkati. Omaliriza ofune akasaniya ak'omuteeka. Bw'omaliriza okumukola bw'oti beera ng'omwesiiga mu face oba okole kye bayita face mask. Kwe kumwesiigamu n'omulekamu eddakiika nga 2 n'oluvannyuma n'omunaazaamu mu face. Agenda kulongoosa olususulo, face ye egenda kuba ng'erabika bulungi. Beera ng'okozesa cucumber okulongoosa face yo. Just omukola bw'oti, bino byennyini by'osiiga mu face. Face ye egenda kuba ng'eddawo, bwonna obubalabe obutonotono bugenda kuba nga buvaamu. Y'ono gwe bayita cucumber, munoonye obe ng'omukozesa. Sigadde nze Faith Keya, mugende maaso n'okwekuumira ku YouTube channel yaffe.